Yes, nga bulijjo nkuletedde ebigambo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ng'ayogera ne bannayuganda abawangalira mu disitulikiti ey'e Budaka bwatyo ne Butebo, naye ng'asookedde mu bitundu by'e Butebo nga tannaba kubeera ng'ayolekera Budaka disitulikiti mu bitundu ebya Eastern Uganda. Kakati nga bulijjo ng'era bwe nakutegeezezza ngenda kukuwa speech wenjogerera era wendikodingidde akatambi kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba ng'atuuka mu bitundu eby'e Budaka era nga naawo nawo tannaba kubeera ng'ayogera naye ng'amaze okubeera ng'atuuka. Nakugambye ngenda kukuwa update ku update toyina nsonga yonna gy'oteekeddwa kubeera ng'omiisinga naddala gwagoberera omukutu ogwa Redison TV. Kakati wuliriza, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina message nga bwe nakugambye mu lutambi olwasembeyo okubeera nga nkola. Yakutegeezezza nti bino bye bimu ku bitundu ebikyasinze okulaba embeera embi, ebitundu ebikyasinze okubeeramu obwavu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati mu kutambula kwe agenze mu bitundu bino, bitundu Butebo ne Budaka. Asookedde Butebo era nga speech gye ngenda okukuwa esoose yebadde ye Butebo. Butebo bw'avudde Butebo n'ayolekera Budaka. Kakati nga Budaka wenkoledde akatambi kano amaze okubeera ng'atuuka, wabula nga sinnakuwa eby'e Budaka. Kkiriza nsooke nkuwe okwogera kwe okubadde okw'e Butebo era njagala owulirize speech. Gwampuliriza, njagala owulirize kye bayita speech. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogera ennaku zino byanjawulo mukko. Atannaba kubanga otegeera omulamwa n'atannaba kutegeera bigambo oba enteekateeka y'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala owulirize ku bigambo bino by'ogenda okuwulira byenkakasa kyoyinza okuba tonnabiwulirako wantu wonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu bitundu ebya Butebo District n'ayogera ne bannayuganda abawangalira sayidi eyo era message gy'abasibiridde yeeyo gye nkuleetedde gwampuliriza. Ogenda kutya. Jjukira nakugambye yakalonkinga manifesto. Era oluvannyuma lw'okulonkinga manifesto y'ekibiina kya NUP bw'atyo yalekedde mu bitundu bino gy'abasibiridde entanda, gy'abaweeredde obubaka bwenjagala owulirize kigambo ku kigambo, saagala omiisinge mu kigambo na kimu. Kubanga ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda okugamba abantu bano oba message gy'atwalidde abantu bano gy'ogenda okubeera ng'owulira eddakiika eno yennyini ku mukutu guno ogwa Redison TV. Message eno si ya bulijjo, wabula nga sinnagenda wala nyongera okujjukiza ku channel yaffe, backup channel yaffe eya Redison Media. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga ku channel eyo nja kukusaba kkirira obeere ng'ogisubscribingako eyo backup channel yaffe, era kwe tugenda okuteekanga updates zonna eziri mu foomu ya live. Kakati wano tubeere nga tusobola okuweererezaawo mu ngeri emu oba endala. Omukutu ogwo ogwa Redison Media twetaagako abantu 100 naye wenjogerera tuli abantu nga 8 sofa, naye nga tugenda kuba nga tukikuwasaganya ensonga ebeere ng'etambula. Kakati njagala kuwa speech ey'omukulembeze w'eggwanga bw'abadde mu district eya Butebo n'abaako byayogera, wabula nga sinnakuwa bigambo bye. Nkujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya, oyagala kuba nga obisootinga, oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula, n'ebizibu ebyekuusa ku ebyo oyagala kukyusa luzaalo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Akutegeeza nti ennamba y'essimu yeeyo eri 0757856464 075385 6464. osobola omukubira direct ate era ennamba yeemu eri ne ku WhatsApp, naawe asobola okugendayo. Osobola n'okugenda n'omusisinkana physically ne mubanga ensonga ate muzikuwasaganya gwampuliriza. Njagala kukuwa speech ey'omukulembeze w'eggwanga gy'ayogedde message ebadde enkambwe ennyo ng'agiweereza abantu bannayuganda abawangalira mu bitundu eby'e Butebo. Eyo nno gy'avudde n'ayolekera e Budaka. Kakati ne speech y'e Budaka ngenda kubeera nga njikuleetera, wabula sooka owulirize bino nzije mbeere ng'ate nkwongerayo gwampuliriza. Bino bye bibadde bigambo bye ngali mu bantu b'e Butebo. Njagala kubeebaza wona mungi gwendaba wano w'abantu n'abalala abakyali mu kuba bajja kujja wano kuwuliriza message eva eri pulezidenti waffe addako the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyadobonkana wano e Butebo tubifunye. Your Excellency mubibali babagubamu tebakyalima muceere. Ekyokubiri, UBC Radio Butebo Your Excellency yali amaanyi nnyo, naye kati wetwogerera it is a mere shadow of its former glory. Kabwangasi ekyaliwo ebo byebimu byenogolayo naye ebisinga obimanyi. Your Excellency, nzize wano nempuliriza abakulembeze ababaddewo nga boogera ku Kalulu. Tokola nsobi, akalulu noonya manvuuli. Emanvuuli mu Lugwere emanvuuli
bw'omala kutikinga manviiri uliriza bw'omala kutikinga manviiri bambi toyonoona kalulu abalala bagenda ne bateekawo 00 mu bokisi ezisigadde bw'oteekawo 0 mu bokisi ezisigadde oba bw'oteekamu cross oba bw'owandiika mu bokisi ekintu kyonna ako kalulu kaba kaki kafu bw'otikinga manviiri nga tewali mulala gw'oyagala oli wa ddembe okusuulamu akaluluko naye togenda mu bokisi ndala n'owandiikamu ekintu kyonna mwebale nnyo abatamanyi nze Nambeshe John Baptist njigire manja mududa wano ndikwagala mu kitiibwa kya Deputy President wa National Unity Platform Eastern Uganda abagenda kulonda President Kyagulanyi emikolo wakulu Your Excellency, you are attached to your people. Anywhere, people power. Kunga Uganda, kunga utima kunga. Ra, hello. William, ana mangani ngoyo Uganda leo. Uganda mwanyi. Mbona nifiti? Mama, yakanje Uganda. Ofuka tali bangisanyu nyondo ndio kudukano leo. Sisi kwa mlango kwa kusidi. Baba wa mkuu baka kwa main road. Ono yote main road ina shaka ya bantu bagenda kwenda. Atenga musebe nitagala mondale ko. Ubaka munda na mujaka wa sio kile. Musebe ni baba clean na musebe nitagala mondale ko. Kwa munda na baka kaisha kwa hiyo. Sio limu sisi. Ono chali na ina konta mbena. Ana message ku ya mabisi natiza. Era bado ndapita na mbonge ko. Ni miaka 10 kutoka change. Sisi bado kwanza ba kuwadira Bobi Wine ya president. Sisi bado okala ga ekisoka okala ga dream that is possible. Sisi okala ga ekisoka okala ga den manindi kana mapungano. Bebe ngamba buka cyo solo kukula no mumimu no kwemo tukamira bado kumabikiriza. Bimayi wono baba kimi tuli malero. Ngamba dukti no rugudo solo kubera obakora ini just idea. Manyi tukiza. Manyi twe ngamba bana abasomera bano. Odabulale ngenda mwezi baba twali batisha ndikwe baba mandumana solo kubera no nasoma fuka nafaka india. Manyi kabisoboka. Manyi tembea no ndaba muzolo kwa ndege ya polisi atiza. Bando za kisoka pamoja na tukawe polisi litano. Ni bado kubaka makino. Ndio ndege kutisa mtoke is not just this is the positive. Manyi kisoka. Bado muimbi. Bado muimbi ya muimbi talented. Ametakiche. Asana naimba ngambuli talent. Basi mkauli na talent. Mtu wa kumkanene kale nyingine. Because of talent. Nebo mtu ndio ayamba sabatu. Nene sabatu mweshi. Ayamba sabatu nene sabatu sisi kawaya. This is star. Wanani wali labda wewe ndio kwenda. So ndio wano mwabuka especially ababuka. Akadai kwa kwa mesuri. Nebo kana ndio kwa mesuri. Sisi ndio kuna kitu possible. Atashika kwenda very soon. Eno campaign njaga kumekinga shua abana bayibara bana matuka ko. Wali mukadelo, wali komba, wali kutu, wali kudodu bitu ya kutambula. Wali baruka ya kulinya boda. Wali kulinya kasenge. Lodi, njaga bala campaign ya 3 months. Ine mia sasa tukatoka. Njaga kumekinga shua. Kanema na milioni 2 na muda daga at least kusinga na Uganda milioni 200 maso. Mabuli ni Uganda ikufika kila Uganda pia. Mama tunasikana. Nebe mfayo bana Uganda mwimani mfayo. Na waachiri. Kana Uganda milioni 200. Na bayo milioni 15 tulonda. Wa milioni 12 tatwende. Na ndio singa dala. Mama nenda kwa mama watu. Mama ni ba tulonda akaluka baba. Akaluka ukako. Ngene namwe. Ana Uganda waachie mwa milioni muka. Akatwende mo 7 matu mobye. So ndio mama ya dala bada bangi. This is not a celebration. This is a dream. Please room you. Yagala eno message. Mnitwaje mtu. Kwa mbele tuende kucheza kugamba. Ndio tukapika kabisa small because that is enough. Yaba tukize kisoba. My brothers and sisters. Kwa bila kumusi. Singa sasa dini yafe sibuki na pesa kwa yafe sisi ngaba sasa nge yafe ndio mfu na mkulembeze singa akalizie mkulembeze akaba nikina ni banansi ali namwe tusoro tusayo switch tundaga etaga kaje mu Uganda yezi ezima abantu abato okola tumbi bato kitegeza biuta nene kitegeza tindi ko sobola kitegeza tunde mucha wina atubandi mo baba bia obudi mawe it has been 40 years what we have lost we have lost. I want to show you what we can achieve. What we can achieve Uganda like nyo ni mwaka tuko trilioni 10 si bilioni 10 trilioni 10. Sasa baba kwa siba kama yamseni bacha yamseni Afrika yamseni tunaona kuanga corruption ya public corruption ya fuka business wakati jaga bana machino jaga bana machino sasa sasa baba tubata tuanzia ngudo mu Uganda yonanga biko ngudo zao tuzona hizo kwa watu miaka isa 3 years ndio kama tawala bali sasa as we speak sasa na watu haya hapa Facebook achini ukapai kwa campaign ngapa kwa sababu hapa bado kidogo na hizo zile kusasula sasa zile kusasula kwa pesa sente kuga ambulance zile mwe bimotoka ebitia kasi sente zino kusasula basawo sente zino kugule dagala basi wa masasi baganda
Baba India bwe mwana president tugenda kugula sasi kwa tebeta akubana n'abantu tugenda kugula mu kisho tugenda kugula mu dagala ku basala baso tugenda magamba bya dala bakuli yale bya sente esino bwa ngali teresa ebitundu bye sente yo kuyamba mu kipato kunega ebi artist ngombe ndio kufuna alanda yo tena kukiramba tebalina kubanga bakumanyi tena kubanga kuli Kampala president mulungi ateka wasi ko bintu bayi ali kala mu ababera bakikina fula bali ndiye naye sente zino kule ebintu byona byona azisaswa mapa ibiro kwa 213 ko saswa ibi kubanga bagenda ku mapa biwene anga na kulanyisa ko biwene ya gina kola ati Subiza
Ngazobufumbo olina omwami naye nga akutawanya olina omukyala nga akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku